mu lukuŋŋaana ne bannamawulire Dr Tanda Odoi ategeezezza nga bw'atajja kuttira muntu yenna ku liiso anaazulibwa nga teyeeyisa nga bw'asuubirwa mu kalulu kano. Odoi agamba nti bannabyabufuzi bagufuddemuza okukuba kampeyini mu ngeri y'okusiiga bannaabwe enziro ssaako n'okulwanagana. If you think election is about beating people, that's not right. Bw'atyo akalulu k'anakwatira ekibiina bbendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Hoima akayimirizza. Kigambibwa nti abawagizi ba Harriet Businge bakkakkana ku Beatrice Wembabazi amuvuganya ne bamukuba emiggo emingi n'egyasigalawo ne gikwata ettaka. They got Wembabazi, another candidate, and beat her to coma. The supporters of one candidate beat up another candidate, and the candidate is hospitalized in intensive care unit, Mulago Hospital. As the chair of the commission, I've written to the district team in Hoima that the women campaigns for this season has been stopped. Tanga agamba nti ali mu kunoonyereza ku bigambibwa nti Harriet Businge ekyaliwo yakirinamu omukono. Our team is going already on ground to fact find, and if we find the truth, we shall disqualify the candidate who spearheaded it. So for now, we have acted hard. Obuvuyo mu kulonda kwa NRM tebali Hoima wokka nga n'ebitundu ebirala nga Busoga, Lwampara, Kannungu ne Sheema naye abaayo babunyumya. I want to warn the registrars and admins and RDCs and candidates in Lwampara. They are also beginning to be chaotic in Lwampara. E Bushenyi abawagizi ba Minisita Mary Karoro Krut beezoobye n'abamwesimbyeko Anit Mugisha nga n'abamu we twogerera bino bapookya na biwundu mu malwaliro okuli KAMYUFU ne Mbarara Hospital. Abawagizi ba Anit Mugisha balumiriza ssentebe wa NRM ebuuyeyo basajja balaba okwekubiira mu kalulu kano. Asali basajja balaba ayisire movement ayitugamba eriizooba watera kalulu ka Museveni yeta movement yuwa akabiira Museveni atakikiine. Ababoogera ebyo baagala byabwe naye nze byenkola mbimanyi ate mmanyi nti tewali muntu agenda okujja wano movement nga ndikyali chairman. Aba bagulagula abantu Silva n'omukyala we Silva Mugisha n'omukyala we ne babawa ssente sigenda kubakkiriza. Okusinziira ku RDC w'e Bushenyi baliko be bayise bajje babitebye. We have talked to some of the leaders who are involved in the campaigns, and we have asked them to cooperate with us. And for us the reason is simple: bring the suspects, they record statements with the police, and we begin on investigation. Tanga Odoi agamba nti ekimu ku bireeta emivuyo gino kwe kubanga banene mu kibiina n'ab'ebyokwerinda baba n'oludda mu bululu buno. We have got reports that the NRM chairpersons in districts like Iganga, Namutumba, in Busoga, are interfering with the candidate's campaign. This is not right. Okulonda kw'abanakwatira ekibiina bbendera ku bwa MP kutandika ng'ennaku z'omwezi 4 ate bassentebe ba zi disitulikiti nga 14 oluvannyuma balonde bammeeya n'ebifo ebirala. Ku luno akalulu kakusimba mabega wa bifaananyi by'aba abeesimbyewo. Tanga akkaatirizza eky'okwerekerawo amabanga n'okwambala masiki ng'abatazirina ebyokulonda baakufuma bifume.